إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tukyali mu kyengera ky'olukyala lwa sheekh waffe w'ekitiibwa Sheikh Siddiq Nasir Mubiru hafidhahullah waraahu, era nga tweyambisa ekyengera kino ng'era abalongofu abaatukulembera bwe baakolanga bwe baafunanga omumanyi nga bajjidde beyambisanga furusa eyo ne bamuganyulwamu. Mujjukira Imam Ibn Mubarak bwe yava Maru ayitibwani Al-Mirwazi, naam, yava mu kitundu kye Maru najja e Baghdad, abantu baayo bavangayo bamashayikhi ne bajja ne bakuŋŋaana ne bamuggyako obulungi obuyitirivu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatuwadde ekyengera ky'olukyala luno, nsaba Allah lubeere lwa mukisa gye tuli n'eri baganda baffe bonna abali eyo. Kakati tukyagenda mu maaso n'ekitabo kino ekya usulu da'wati as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'a. Tuli mu kwongera kutegeera busalafu bwaffe, eddiini yaffe ey'Obusiraamu, nga twagamba nti nno wano waliwo emigaso nga ebiri. Omugaso ogusooka igwe eyeeyita omusalafu okwongera okutegeera obusalafu bwo n'okubeera nga obwawula ku bibinja ebigezaako okubufaanana nga si byamu bwo. Kitegereka. Mugaso ogwokubiri gwateeyita musalafu nga balina bye badikiteetinga mu bwongo bwo ne mu matuugo ti abasalafu bali bino, abasalafu bali bino, bali bino. Weewulirireko obusalafu bwannamaddala ng'obujja kuba nnyini bwo. Alhamdulillah, twebaza Allah olw'ekyengera kino. Naam Sheikh. Naam, tafadhal. كما قال رحمه الله كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذها غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكدوا في الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى ayongera otulaga amannya amalungi abasalafu ge bakozesa. Yatulaze ti erinnya lino oba n'amannya gano amalungi gatandika ddi okukozesebwa ennyo kasita bakifeesi oba tubayita erinnya kyeddala. Be abazuuzi mu ddiini, abooneddiini bwe baayingiramu ne batandika okukola bye bakola nga mu ntandikwa wali kyali nga kizibu ositula omutwe, baali ku busiraamu obulungi obwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe baayingiramu mbeera n'etandika bwetyo, kwe kujjayo amannya gano basobole okwawulwa ku bibinja ebirala ebitali ku nsomesa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo kama tasammau aidan bima altazamu bihi min al-amali bis-sunnah, ngera okukolera ku sunna, okukolera ku nsomesa ya Nabbi bwe baafuna amannya gano amalungi allati nabadhaha ghayruhum, nga sunna bano abasigadde ebinja ebirala byazisuula, bo babatuuma amannya gano olw'okunyweza sunna as-salafu, ne babatuuma abasalafu. Lwaki erinnya eryo as-salafu? Olw'okukola enkola eri ey'abo abakulembera basahaba, ng'eddiini y'abasahaba nabo gye bakola ne babayita erinnya eryo. Fihin nga bo bano abalala ebibinja ebirala bw'obagamba sahaba yakola bw'ati, akulaga naffe tuli basajja. Bw'omugamba Abubakari nga ye teyagenda ku mawuledi agala mulimu kino ne kino, bo bano lwaki babayita basalafu tebagenda ku mawuledi? Olw'okuba na Abubakari teyagenda ku kye, olw'okukola nga bali oba olw'okutambuza eddiini nga bali, ne bayitibwe amannya ngaago, ne babayita ba ahlul hadithi olw'okuba nga obasanga tukoze kino olwa hadithi eno. Qala Rasulullah. Ahlul athari olwa athari obujulizi obuva ku basahaba, ku bamannya abo abalungi abaatukulembera, ne batwala amannya ago amalungi ogawulira gonna nga gawoomerera gakuzaayo ku ekyo kye yaliko Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunna, manya ogawulira mu butuufu n'obuwoomerevu obwo. Ahlus sunna wal jamaa, kubanga ahlus sunna be bagatta, ba ahlul bid'a bo babayita ahlul furqa. Bid'a bwe zijja kutula mu bid'a zijja nga abantu babadde bateredde batambuza obusiraamu bwabwe ne ziba kutula. Ekyo nno ekyokulabirako kirungi kyolina
ku baana abadde bategese ekivulo ekyakaggwa bw'olebwe kikutudde bwe bavuma baseeka bwe bavuma abantu abasomesa eddiini bwe bavuma temwagala kino naye ng'abaani abakikoze be baleese kibidda ekyo ekyokulaba nti ijaabu balina gisomesa musomese kati biddaa buli bwe zijja bwe ziti nga ziyuzayuza muki sokka sunna buli bwe zijja nga zigatta baki abantu abantu oba oyagala obagatta kubagattira ku ddiini nabbi gye yaliko sallallahu alayhi wasallam muwulirize kino abantu ne bw'obakolera ebingi mathalan kubazimbira ebizimbe n'obawa masanyalaze bonna balina byonna bye walirowoozezaako enguudo zonna tesobola kubanga bonna bali kimu era ojja basanga bano lwaki akoze bwati lwaki naye ekiyinza okugatta abantu era gana amagezi ne zigavumenti zisaana gakitunuulire bw'oba oyagala abantu bonna babeere wamu bazzeeyo ku busiraamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam senga abantu babeera ku busiraamu bwa nabbi ogenda kulaba emirembe mu gavumenti yo mu bantu bo b'okulembera ne bwekidda ku famire waka gwe tambuza famire ng'ogitambuliza ku buki ojja laba bweyagalira mu famire yo mu bantu bo kasita obusiraamu bwaba bwe bukola ki naye bw'oyagala ku mateeka gano agasimayo omuntu bamukutta ayenda aleete tujja muliisa nusu 2 nusu 3 ebyo tebirina kyebitereeza mu society kondi kujonoona buki bwonoonyi ekitereeza abantu bonna ne babeera wamu nga batambulira kuki mateeka ga Allah tabaraka wa taala mu ayati eza suratu sekarafat ziri mu suratu al anfal Allah kyeyagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam egala law anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah okuba jukira abo abasajja abawalabu ne munsi yonna entalo ze baalinanga n'enkaaya nene nga kisobola ekintu kyewayirabye nga kitono nnyo ku luzzi ono omwana wa gundi akoze ne kimala emyaka nga 2 beesika bano battiŋŋana bano batta bano naye kyagatta society eyo bonna ne babeera kimu n'obasanga bano bava eno bano bazaalibwa Makka bano bemadina bonna ne babeera kimu nga bawulira oluganda olwo yali ddiini eno amazima gano gakwata era kyekigenda okugatta abantu kasita banaddayo ku nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam era bino byetera okugamba bannaye tubeere kimu nga bano bali mu kwabya nnyimbe tetweya kutula bano nga bali mu buruda banete twekutula bano nga bali mu madda gambogo togenda kugatta bantu bakomyewo ku ddiini yani ya nabbi ogenda kulaba oluganda olwaddala. Naam. قال رحمه الله وإنما آثروا هذه الألقاب وتسموا بها لعلل كثيرة ذكر بعضها فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم النفيس حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. نعم. Ekitabo ekyo bana ekirungi batulabu ilmu bwe tuba tusobodde okukifuna naddala ku nsonga ne Sheikh zabadde agaziya ku bukundi obwo okubwezaako Sheikh yagaziya bulungi ku nsonga eyo kitabo kitonotono si kinene kitonotono kyeyatuuma hukumu al-intima ila al-firaq wal-ahzab wal-jamaat al-islamiyya kya Sheikh Bakar Abu Zaid rahmatullahi alayhi omu ku bamanyi abaali batuula ku lukiiko olunene olw'e Saudi Arabia lukiiko oluyisa Fatawa Riyadh yomu ku baali batuula ku lukiiko olwo ayina ne tahqiqaati ennungi ku bitabo ebiwerako ebingi ebitabo bya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bingi yabikolako tahqiqaati oba tukivulunete tahqiqaati buli Sheikh akiwulira naye kwegamba yakwatanga ebitabo by'abamanyi abo abanene n'agenda nga mathalani akulagira aya eno beesangibwa wano hadithi eno eri etya ntuufu si ntuufu ng'agenda abikolako tahqiqaati ezifaanako bwe zityo rahmatullahi alayhi era bikyaliwo ebitabo bye bingi birungi mu layini eyo rahmatullahi alayhi muku bamanyi baffe abalungi ne ku sunna ulamau sunna Sheikh Bakar Abu Zaid kati wanaagamba lwaki abamanyi bano amannya gano baagajjayo nnyo ahlul hadithi ahlus sunna as-salaf lwaki olw'ensonga eziwerako ennyingi era agamba ezimu ku zo fadilatu Sheikh Bakar ibn Abdillah Abu Zaid rahmatullahi alayhi yazoogerako mu kitabo kye kirungi ekyebbeeyi ekiyitibwa hukmu al-intima ila al-firaqi wal-ahzab wal-jamaat al-islamiyya ze ziriwo ezimu ku zo lwaki baakozesa amannya gano amalungi. Naam. ومن ذلك قال رحمه الله ومن ذلك أن هذه النسبة لم تنفصل
أن هذه النسب لم تنفصل عن الأمة الإسلامية منذ تكونها من تكوينها عن منهاج النبوة. ومنها أن هذه النسب تحوي كل الإسلام. نعم بارك الله فيكم. Akugambe ensonga esooka amannya gano ebitendo bino ebirungi byowulira ba ahlul hadisi ahli sunna tebyawukana ku umma nga nabbi bwe yagirera sallallahu alayhi wasallam okwo yagitandika minhaji nubuwa engeri nabbi gyatambuzaamu da'wa ye nabo bagana amannya ye da'wa ya nabbi gakuzzaayo kwani ku nabbi sallallahu alayhi wasallam era n'akugamba nti amannya gano g'owulira ge gatwaliramu obusiraamu bwennyini obwa nabbi obusiraamu bwennyini nga bwe buli bwonna nabbi bwe yabusomesa ge mannya gano gye kakuzzaako as-salaf gakuzzaayo ku busiraamu bwani nga bwe bwakolebwa nabbi sallallahu alayhi wasallama. Naam. ومنها أنها ألقاب ومنها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء في رد بدعهم وضلالاتهم للتميز عنهم. منها أنها ألقاب من يانغا بوغندو غالبو بابو agakonyeeka agamu kugo agakugirayo bantu oyongere okumutegeera yona ali atya yali ku nsomesa ya nabbi yali ku nkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallama era mugo walone golaba nga manywevu ddala mu sunna entuufu ahadisi entuufu nga nyini nabbi sallallahu alayhi wasallama gakozesa ate agamu kugo gavangayo okusobola okuwajaha abantu banabida ba ahlul ahwa banabida be batantu we bayita ba ahlul bid'a agamu kumanya gaabwe agongera okuba jirayo ddala ahlul ahwa bokugobe Qur'an ejja hadisi zijja nenga ye muli ayina kyayagala olusa yali yagadde bitibwa basa nebira kati amaliriza anywezaawo kino olwebyo byakifunamu mitima je birungi byakirabamu newe kibate kiri mu dini ya Allah tabaraka wa taala. Kati mulimu amannya gana amalungi nga gajja fi raddi bid'ahim gazeyo bid'a z'abantu abo wa dhalalatihim litamayuz anhum nobubuze bwabwe nokweyawula kuba mathalan kati ba ahli sunna be bagatta umma ahli sunna wal jamaa bo bali ba ahlul bid'a wal furqa wal ahwa kula gabubi bwabwe amannya gamanyi bagajjayo mulayini fana ko bwetu amannya amalala nga bagagira ddala mu sunna wa hadisi za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam. قال رحمه الله فنجد أن البدعة لما ظهرت تميز أهل الحق بالسنة فقالوا نحن أهل السنة. وبكتجرك بدعة وزجة نزيتاندika abali ku mazima ba ahlul haqqi ne bagala babawule kubali abatandiso zula mu dini ya Allah ne bagamba abantu nahnu ahlus sunna olwokunywerera ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam ne bakozesa erinnya bawulwe kubali abazula mu dini ya Allah tabaraka wa taala. Naam. ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث وبالأثر فقالوا نحن أهل الحديث والأثر. بأهل الأهواء ببازوka nga bagoberera mitima gyabwe bone bavaayo ne babagamba nti nedda ffe tuli baani ahlul hadithi wal athari ffe tuli ku hadithi za nabbi na bujulizi bwe tutambula nabo ffe sibi yetwagala nga ffe mitima gyaffe gye byagala nedda ffe tuli baani bagaleeta gazeeyo baleta amannya amalungi nga gazzaayo agabali amaki beeyise baani oba bagoberera bye baagala bano ne bagala ffe tugobererani nabbi tugobera hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam. ومن ذلك أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. agamba n'amannya gano g'owulira tegatuzaayo kutaasaba kwekwata ku muntu seeka gunne la gonna gamaliza gatuzaayo kwani duna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam gatuzaayo kwani ku nabbi waffe alayhi salatu wasallam so si ku gundi ne gundi gegamanya gaabwe amalungi gakuzaayo ku dini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam. ومنها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى البدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص ولا إلى عصبية لطائفة. Bakategeeresa bulungi nti gana amannya gano gowulya tegatusuula mu kuzuula mu ddiini bal gatujja mu kuzuula mu ddiini tegatuzza ku asabiya nti oba ekika ky'abagundi kwekwata gundi oba ku muntu
shakhsin nti ono bwati oba kibinja kakundi la gonna gana amanya amalungi gatuzaayo ku mbaka sallallahu alayhi wasallam. Naam. ومنها أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم إنما هو على الإسلام لا غيره. Omukwano, okwagala, okukyawa byonna bizimbirwa ku buki Busiraamu, so si ku kirala nti baddaawo basalafu abo olw'okuba kino ne kino baayawukana mu kugabana ssente, baayawukana mu kala, baayawukana mu mawanga. La, badda wali ne bwabeera ono wa China, ono wa Japan, ono wa America, ono wa Saudi, ono wa badda wali nga bonna ekibagatta ki dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. نعم. إذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الإسلام بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. نعم، بارك الله فيكم. ayingidde mu nsonga ennungi ennene esaana okumanyika eri abasiraamu ekyo bwe tuba tukitegedde bulungi. Fakat taqarrara fima ulima min al-islami bid-darura, kimanyiddwa kino buli afaayo ku busiraamu okuba nti kino alina okukitegeera, annahu la diina illa bijamaa. Eddiini teyinza kubeerawo okuggyako nga waliwo ki jamaa. Jamaa gye bategeezeeyo eri ku maki ku mazima. Kati ate jamaa eyo teyinza kubeerawo okujja nga waliwo akola ki imaamu atukulemberamu. Kati ate oyo imaamu mukulembeze ng'oyo talina bwayinza kubeerawo okujja nga bamukola ki bamugondera. Kati kyova olaba obusiraamu bwafaayo nnyo ku nsonga y'okugondera abaki kulembeze, kubanga senga embeera etabanguka nga tewaliwo taa eyo, temwine mugenda kusinza Allah wammwe, temwine mugenda kukola ddiini eyo, nga muli mu dduka ekyo kitwale mu mawanga ag'obusiraamu n'agatali gabuki gabusiraamu. Singa mubeera ku dduka muyingidde nga mu kutuula nga mathalani wano eno babatunuzaamu emizinga, ogundi zikuba bomu, zikuba ki, mugenda kutuula mutya musome eddiini yammwe? Mugenda kutuula mutya musinze Allah wammwe subhanahu wa ta'ala? Oba kitegereka bulungi? Bwe watabaawo okugonda okwo, obukulembeze nabwo tebugenda kubaawo, tewagenda kubeerawo na butebenkevu bwonna kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Kino kikulu nokitwalanga n'ewaffe. Singa mutabangula embeera eyo, mugenda tuka nga temukyalina muzikiti omuyinza kutuula kusoma ddiini yammwe, temukyalina kifo omuyinza kukuŋŋaanira nga mukola ki nga musoma eddiini yammwe, nga mutambuza eddiini yammwe, tekigenda kusoboka kasita munatabangula emirembe. Kama qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu: la islaama illa bijamaa. Siraamu tebubeera okujja nga waliwo jamaa kuŋŋaanya ne mukola eddiini ya Allah, wala jamaa illa bi imaara. Ate jamaa eyo okubeerawo ebeerako obuki okulembeze, ate obukulembeze wala imaara illa bi taa, tebuyinza kubeerawo okujjako nga bugonderwa obubatwala. Naam. يقول رحمه الله: يقول الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه الآنف الذكر. kitabo kyakulembeza okwogera, kitabo kitugambye ekirungi, hukmul intima. kitabo kya Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah, hukmul intima ila al-firaq wal ahzab wal jamaat. kitabo kirungi kulayneyo. Naam. هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين متآخذون صح؟ متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعه. ekyo kyetutegeeramu mu jamaa y'abaki y'abasiraamu okubeera nga baba baluganda bonna nga baddayo ku minhaji nubuwa, nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama, Qur'ani ne sunna, nga bakulemberwamu imaamu wabo mukulembeze abeera abakulembera nga bamuwa ekitiibwa, alina amaanyi gye bali okubalagira, okubaluŋŋamya, wano mukolewe muti ne bwe muti. Kyekyo ekiri mu nsonga efaananako bwetu n'emmanya ng'agakulembedde. Naam. وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف واضطراب، فإذا انخزل والاضطراب
فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في الطبيعة حال انخزال عن كل مسلم على منهج النبوة. على منهاج النبوة. نعم. وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على الأسس البعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق عن المسلمين، وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها، فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولا ينهل من سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. فالحذر من هذه الجماعات المشبوهة. الحذر من هذه الجماعات المشبوهة. نعم. الشيخ ayongera okutulaga rahmatullahi alayhi nga tuwumbawumba ensonga eno okuba nti erina okutegeereka eri abantu ba bulijjo ereetera okuba nti tunyweza Qur'an ne Sunna jamaa y'obusiraamu eri ku mazima ago. Senga ekyo kivaawo ne beteekamu obukundikundi obubinjabinja umegenda yulika tubeere nga tusobola kukola ddiini ya Allah tabarak wa ta'ala, ne bana abeekutula ku umma y'obusiraamu ne bateekawo obubinja obw'enjawulo. Ekyo bava ku minhaji an-nubuwa, ku ntambuza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama eya da'wa, era buno obubinja buno obw'enjawulo qamat ala al-usus al-ba'ida an al-kitabi was-sunna, babuyimirizaawo ku bikolo ebiri ewala ne Qur'an ne Sunna, ebikolo ebibeeraawo ebiyuzaayuza mu basiraamu, ebiyuzaayuza mu umma y'obusiraamu ne bireeta emitawaana egy'enjawulo. Ekyo kyannaku okubeera nga kifaanako bwe kityo ne kimaliriza nga wadararuha a'zam, obugamba obusago obubi bwabyo obunene ng'otunulidde emitawaana egivaamu mingi eri umma y'obusiraamu eri bo bennyini ogenda okwekanga binene. Kati seeka agamba alhadhar, mwegendeze abavubuka abasiraamu, mwegendereze obubinja buno obuli awo bwe butyo obunoonya ebyabwo obumerukawo eno n'eno mubwegendereze biidhini subhanahu wa ta'ala. fala takunu أيها الشباب ضحية أمثالها، فوالله ما حلت في بلد ونفثت فيه سمومها إلا ساد فيه التفرق والاختلاف. سيكا غامبا bavubuka temubeera ضحية beba tubayitenga enku zaabo, temutwalibwa abantu abo bwe batyo. Fawallahi abantu abo senga bajja mu nsi yonna mu kitundu kyonna bakyonoona ne bayiwa obutwa bwabwe, so mumiha obutwa obwo ne babuyiwa mu bavubuka ne babuyiwa mu bantu. Kati mwegendeze bannaye obutwa tebubatta obw'ebibinja ebyo obw'obugroups obw'enjawulo obujja. Naddala Uganda mukimanyi okukosebwa kwe tukosebwa ebbanga lyonna, naddala ebibinja ebyo ebyaba khawariji bwe byajja ne bigenda nga biyiwa obutwa mu Uganda mu bitundu ebyenjawulo mu mizikiti. Obutwa obwo ne bumaliza nga bussa abavubuka bubasudde mu makomera, bwonoonyeza famire nyingi, ne buleetera abavubuka abakaafuwazizza abakoze eki obwali butwa obw'ebibinja ebifaananako bitu. Kati ebibinja obwo mbiraba mwegendereze. Naam. قال رحمه الله: وبرزت الشحناء والبغضاء بين أبنائه، وإذا أردت دليلا على ذلك فقارن بين حالنا يوم أن كنا على منهج الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وبين حالنا الآن، فلقد فرقت هذه الجماعات بين العلماء والشباب وجعلت بينهم برزخا. وباشتكرك أغامبا obubinja obwo buleeseewo shahna obuchayi baghdha nosanga avubuka okwevuma okwekaafuwaza ono avuma ono naddiza ono. N'agamba min abna baina abnaiha, n'agamba oba oyagala obujulizi okwekyo ddala gezaako comparinga, geraageranya da'wa bwe yali nga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaga abantu minhaji nubuwa, da'wa ya nabbi tawhid omutuufu, embeera yaliwo n'embeera ey'olwaleero nga obubinja buno bwongeddemu amaanyi obwa Daeshi obwa Al-Shabaab nga buzze Al-Qaida ADF,
ebibinja ebyo bizi embeera eri etya ne mu kiseera kiri ng'abantu bali ku daawa singana babanga ne bawulama baabwe bonna nga babawa ebitiibwa bamanyi ekitiibwa ensonga enkulu balinda bawulaba bakole batya bwe bajja abo tetuyinza kudda nti tulinda abo baalya dda abo bamanyi ba hukuma abo babawa bino nabiri abo baava ku mulamwa abo tebamanyi bigenda maaso mu nsi abo tetuyinza kubuuza abo bifa Siriya tubuuze abe Siriya abalwanyi wadde nga tebalina irimu ebasinga okutegeera ebyayo n'ebirala ebifaanako la yafqahuna alwaqi nakyo dandano hawla hadha tebamanyi bigenda mu maaso bomanyi bya Qur'ani sunna tebamanyi bitambula mu nsi kakati hukuma government yabeera ngaawo yonna nga eraba bulungi bwereere na raiya abakulemberwa bonna nga bateefu bali wansi waabwe ogenda okakkana bano bagezaako kuyita eno babafulumeko bano gavumenti kikyekola nga naye tawahasha ng'ekola ki nga naye etabuka ogenda okakkana batandisa okuyingira amakomera bano naye nga kivudde ku ki afukaari zino enkyafu naam abantu badde ku bulungi babadde basiraamu bali ku sunna nga betwali ejjamiru katanaleeta afukaari ze naam abantu baali ku salafiya bali ku bulungi mu maaso gaabwe bali mu kuwajaha bannamawuledi bebawajaha bane zino bida bano muziveeko ogenda ogira bwoti ng'abadde ku sunna abadde mu kibinja ekimu nga bannaabwe batandisa bayita abatalafu mwe muli batalafu tewatolya salaamu tebalinda wilaya ya muzadde ku muwala we tebakyalya okujjako ebisaliddwa akabinja kaabwe atalinaffe oyo munnanfuuse oyo mbega oyo bino oyo biri ogenda okakkana afiya eyaliwo ng'ekoze ekya bino sheekhe byagezaako kulaga nti abange mubeere beegendereza obubinja buno buli buyingire buyingidde buleeta shar ogenda okakkana nga ne gavumenti eraba nti awo nkwaseengako sajja gunde ate tubamanyiiko bino nabiri kakkana bazze batandisa okuyoola bano bakola bityo afiya obulungi abantu ebaddemu n'obutebenkevu nga bukola butya nga buggwawo nolwekyo tutegeere bulungi nnyo ebigambo bino w'ekitiibwa sheekhi byagezaako tulaga tutegeere we byapulayingira mu society yaffe mwe tuwangaalira naam falaqad farraqat hadhihi aljamaat baina alulama washabab wajaalat bainahum barzakhan buno obubinja bwateekawo ejjiji wakati w'abamanyi n'abavubuka bano nga sheekhi byatulaze ne butandika okubeera nga basinziireyo ne balaga ku bamanyi abanene abayogera ku nsonga ez'enjawulo nti abo baali adda bakolera gavumenti nga bwagala okulaga abavubuka bano nti abo temubatunulira byeboogera temuddamu bikola ki mubaveeko mumugende mu maaso na kino mugende mu maaso nabweki mukole abo mubaleka abo tebali ku ddiini nga bombu be bali olwo ku ddiini allahu almustaan tumaleyo sheekhe qulu rahimahullah wa kunna fima qablu nathiqu biulamaina thiqatan kabira ولله الحمد والمنة ونأخذ عنهم وكان الأثر في هذه الحالة متميزة عن الأثر في الحالة التي أشرت إليها قبل قليل ففي هذه الحالة كنا على خير وعلى هدى شيخ عبد السلام رحمه الله tuddizayo ku mbeera nga obuvuyo bw'abavubuka bu group obwo bwaba tujjena abetulisaba nga tebunnajja sheikh agamba bwoddayo twali nga nathiqu biulamaina nga tuwe ekitiibwa n'okukkiriza abaki abamanyi baffe okuwabula kwabwe okutulungamya nga tuwuliriza walillahi alhamdu era nga tubajjako kye baba batulungamiza bannaye mukole bwe muti bannaye mukwate bwe muti era embeera walillahi alhamdu yali nnungi gye twali tuwangaaliramu okutuusa embeera efaanako bweti eriwo bwe yajja nga tebakyayagala bavubuka wuliriza byani byabamanyi embeera nebeera nga yayonooneka nasalullah salama naam أما الآن فنحن في ثورة وفي اضطراب ونحو ذلك نagamba olwaleero tuli mu mbeera ya thawra kavuyo kwekalakasa kutta tuli awo istiraabu mbeera ya kubagano ogenda owuli ono bamusse ogenda ogira ono akoze bwati bamutulisiza tuli mu mbeera bwetyo kasita abavubuka basalawo ne basuula eri abamanyi ne balaga nti abamanyi balina byabwe bakola kino ne kino allahu almustaan naam وهذه الجماعات أيضا أفسدت عقائد بعض شبابنا ولوثت المنهج عندهم
وأقنعتهم في أن جعلوا الولاء والبراء لها فقط. agamba bino ebibinja tebikomye ku mbeera ya kuleeta buvuyo naye byononye n'enzikiriza yabaki bavuka kati waliwo kubo Sheikh yamukonyeka mabega kawo tunulira bwayo n'enzikiriza n'alaga abantu nti tewali bwetaavu bwakola da'wa eno tawhidi nga tawaghiti al-ahya weziri musoke muleke be tawaghiti al-amwat okusomesa abantu kulubale ki musoke mumale okujjako tawaghiti al-ahya mujjeko tawaghiti enki musoke mumale okupambana ne government mumale musoke mudde ku byokulwanisa amasabo kakati okwonoona ki ntegeera entuufu aqida entuufu sekagambe bimu kubivuddemu n'osanga nga enzikiriza entuufu bagisaabye obusa balaba abantu abasomesa tawhidi nga balaba gamba bakandaliriza nusura bakandaliriza abantu babalike bagende balwane singa bya tawhidi soka tubiteeka wabbali netusooka twegatta ne tulwanyisa obukulembeze mbolo tuba twanguye mangu okutuuka ku kigendererwa naye nga tewali nusura etaliko tawhidi Allah gwatunuulira nusura eno eryoka ekola etya. نعم شيخ وما من شك أن بعض هذه الجماعات سوف تستغل أتباعها المغررة بهم للقيام بثورة أو الدخول في فتنة فلا تكن حادثة الحرم عن نظرك أي حادثة الحرم عن نظرك أيها الشاب ببعيدة دفع الله عن المسلمين كل مكروه وحمانا من كل بلية. آمين يا ربي. تشينا kubuusabuusa nti ebibinja bino kasita bimala otandikawo bikozesa abavubuka abo ne bibawuddisa ne bibateekamu endowooza ezo ez'enjawulo abavubuka ne bamaliriza nga basuulibwa mu fitan ennene Sheikh agamba n'embeera yagwawo ku haram teri wala gye muli mugijjukirako mabegako abavubuka baali bagala okukola ki okwetulisiza ku haram bikola ifaanako bwe bityo ebyo tebiri wala naye ng'oluusi osanga abayibateekamu ne babasindika mugende mukolebwe muti e Makka mugende mukolebwe muti e Madina hakadha naye mabegako awo seera myaka si mingi olwera gurupu y'abavubuka eyakwatibwako e Madina nga naye erezze eyagala kwetulisizaawo ezza abantu bali awo era abasheekhe baakona ku nsonga abantu bali mu kusinza Allah waabwe bavudde mu nsi ez'enjawulo bazze batendeze Allah oli ajja abeetulisizeemu bbomu ng'agamba mbu ddiini avudde gy'avudde yonna nga bamutaddemu ajje wakati awo mu bantu abali mu kuteedeeza Allah waabwe ajje mbu abeetulisizeemu bbomu abafe abavubuka gurupu yakwatibwa walillahi alhamdu naye nga ki kye baali bazzeemu okukola kyekyo abantu abali awo e Madiina bakubi ono avudde eno bonna ekibaleese kujja kutendeeza Allah waabwe yajje mbu eyo ddiini abeetulisizeemu nasalullah assalama kati sekagamba ebyo bikolwa balina abavubuka ababasenda abakulira mu genda okole bwoti tugenda kuwa kino bw'okola bwoti oyingira buterevu jjana oludde nawo jjana ekulinze neifaanako ne babakumamu ne bamaliza nga bakoze ebikolwa ebikyafu ebibi tusaba Allah tabaraka wa taala ataasa abasiraamu ebintu ebyo ebikolwa ebibi ebikyamu Allah subhanahu wa taala atukuume mu mbeera zonna embi eziyinza okujja eri abasiraamu n'obusiraamu Allah tukunywerera ku nkola entuufu yaliko nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallama wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا.